Kwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero nze Lubega Ibrahim Kasinga era nga tukyagenda maaso n'okulaba ebyo ebitanyumizibwa mu lutalo lwe Luweero. Ekitundu eky'olwaleero tukitandise ne RO4130 ono Sulaiman Kalibala. Ono y'omu ku bazzukulu ba Kalibala abeegatta ku NRM. Meja Kizito gwe twayogeddeko waggulu kigambibwa nti emmotoka yagiyiga okugivuga okuva ku kitaawe yali omulunzi ngali n'emmotoka ezisuubula teekako ne tractor ezaakozesebwanga ku malundiro ge. Nga wayisa akaseera Sempiira ono yeewaayo okubeera ng'addayo mu kitundu eky'ekawumu nga mu kaseera kano gavumenti yali erangiridde nti abantu bonna abaali badduse ebitundu ne bagenda n'abayeekera baddembe okubeera nga baddayo awatali kubakuba ku mukono. Gavumenti era yali etegeezezza bambega baayo obutatulugunyanga bantu baali badda mu bitundu byabwe. Era nga Sempiira ono yagenda butereevu mu lusiisira lwa gavumenti lwe yali etegekedde abantu ba bulijjo ku kkanisa Kangave Church of Uganda. Ono agenda okuddayo yasanga mukyala we Hafu wa Sempiira, abaana be bana ne mukoddomi we Ssekiziyivu nga bonna bakyali balamu wabula okuggyako kazzukulu ke kamu ke baali bayita Zaamu akatamanyikako mafiire. Kano kaali kawala ka Sulaiman Kalibala yali ayingidde Obuyeekera era nga kaafiira mu biseera ebyaddukadduka. Sempiira bw'atyo mu kaseera ke yaddiramu ewuwe kaali kaseera ka kukungula mmwanyi era nga yatandikirawo okukola omulimu guno. Wabula ebiseera by'abajaasi baali bangi abeenyigira mu mulimu gw'okusuubula emmwanyi wabula nga bano baakikolangamu nkukutu. Kigambibwa nti obubbi mu kaseera ako bwali bungi nnyo naddala era mu baamagye bano ng'omulimi we yamalanga okutunda emmwanyi ze abamagye bano baakomangawo mu ngoye eza bulijjo ne basaba ssente omulimi z'abeera yatunzeemu ebintu. Nti abamagye bennyini oluusi abaasubulanga emmwanyi zino kasita baaleetanga ssente ne bazikwasa omulimi ate oluvannyuma baakomangawo ne babeera nga bamuggyako ssente ezo. Nti oluusi omuntu bwe yagaananga okubawa ssente zino baayazanga ennyumba yonna n'okutuusa okutiisatiisa okutta nannyini ssente. Nti oluusi bano baabeeranga ne bambega baabwe ku byalo ebitali bimu abaamanyanga nti waliwo eyajjuza sitoowa z'emmwanyi nga bw'abatemyako ng'olwo batandika okujja nga batiisatiisa abantu nga bayeekera bwe balumbye. Olwo ng'abantu ba bulijjo bwe badduka mu nsiko okwekweka okumalayo ennaku nga 2 bagenda okudda ng'emmwanyi zaabwe zabbiddwa. Wabula Sempiira ono ng'ali mu lusiisira luno olw'ababundabunda gavumenti lwe yali etadde Kangave waliwo mbega wa gavumenti gwe baali bayita Frank yabalyamu olukwe. Ono yaloopa Sempiira ssaako ne Kiwalabye wabula nga baasuula okubeera nga bawona okuttibwa. Waliwo omujaasi Omuganda eyabataasa bwe yabeekambuwalizaako n'abalangira nga baganda baabwe bwe bakosezza eggwanga lino nga balisekeeterera. Mbega wa gavumenti ono Franco yavaako okuttibwa kw'abantu bangi abaali bakolagana n'abayeekera mu kitundu ekya Kikunyu. Olutalo nga luwedde Pulezidenti Museveni yazimba omuzikiti ogw'omulembe mu kitundu ekya Kawumu okujjukira obuyambi abasiraamu bwe baawaayo mu biseera by'olutalo. Era omuzikiti guno ne baguteeka ku layini y'amasannyalaze egenda mu maka g'obwa pulezidenti ag'e Kawumu okumpi n'ewali enkambi y'abayeekera. Sempiira ono bwe yafiira yali atemera myaka egy'obukulu 89 era nga yali akaddiye n'okulaba nga takyalaba wabula nga mu mwaka gwa 2014 gavumenti yamuwa omudaali ogwa Nalubaale. Retired Lieutenant Sulaiman Kalibala yazaalibwa Sempiira Kazibwe wa Kalibala mu mwaka gwa 1955 era ng'ono Sulaiman yasomera Kagembe Primary School nga lino lyalondebwa Kalibala okusomerangamu abazzukulu be. Musajja mukulu ono oluvannyuma baamukyusa ne bamutwala ku Biraali e Bwayeese wabula nga ne primary teyagimalaako ne bamuleeta e Kampala n'atandika okukola obwamakanika. Ono yamuyigiriza okukanika ye yali omuvuzi w'emmotoka z'empaka gwe baali bayita Kawere nga yali awangalira Wandegeya. Era nga mu kiseera Idi Amin we yajjirwa mu buyinza mu 1979 Sulaiman yali makanika Najja Nankumbi ku luguudo lw'Entebbe mu Kampala. We yabeerera mu Kampala webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale
kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yakolako ne taata w'omuto gwe bali bayita David Semabale. Naye yali makanika era ng'ono ye yali alinnya eddaala okuva ku bwa makanika ng'afuuse ddereeva ng'era yeegasse ku ofiisi ya pulezidenti mu 1979. Olutalo lwa 1981 bwe lwatandika abajaasi ba gavumenti abaali ebweru w'enkambi y'e Ssemuto baateranga okuzinda abantu ne bababbako ebintu byabwe era nga n'abawagizi b'ekibiina ki UPC nabo tebabatalizanga. Era nga amaka ga jjajja wa Sulaiman gwe baali bayita Kalibbala baganyagulula emirundi egyali giwera ebiri nga batwala buli kantu ke baasangangamu. Mu mwaka olutalo lulyoke lutandike, Kalibbala yasalawo okubeera nga addukira mu Kampala era nga bwe yajja mu Kampala yasibira mu kitundu ekya Kawempe Kisowera. Nga wayiseewo akaseera, ono yalagira muzzukulu we Sulaiman okubeera nga addukaddeyo mu kyalo alaba embeera nga bw'eyimiridde, naddala ebisolo bye yali alese mu kitundu eky'ekawumu. Era ng'okusindika Sulaiman ono okudda mu kyalo alaba embeera nga bw'eri kye kyamuleetera okubeera nga yeegatta ku Bayeekera. Kolokolo, omu ku batuuze ku kyalo kino, bwe yalaba Sulaiman n'amusabirawo okubeera nga abeegattako batandike okuyeekera gavumenti. Weewaawo yakkiriza, kyokka yasooka kudda wa Kalibbala okumutegeeza kye yali asanzeeyo mu kyalo. Olwo omusajja mukulu Kalibbala naye yali mu nsi y'ebirowoozo. Yasalawo okudda ewuwe ng'obutali butebenkevu bweyongedde mu kibuga Kampala nga buli kaseera ebikwekweto bya panda gaali bikolebwa nga bano baayolanga abantu be baali bateeberezebwa okubeera nti bakolagana n'Abayeekera. Olwo Kalibbala nga amaze okudda eka ne Sulaiman yasalawo ekyenkomeredde okubeera nga addayo n'olw'ensonga nti mu Kampala mwali mumutamye kuba kataafiireyo. Nti Sulaiman ono kigambibwa yali asimatuse amasasi agaali gamukubiddwa ababbi ab'emmundu bwe balumba amaka ge ne batwala buli kintu eky'omugaso awaka, omwali TV ye ya black and white, leediyo ey'omulembe, paasi y'amasannyalaze ssaako n'ebirala. Ono yali abeera Makindye ku mizigo gya Haji Sonko nga gy'apangisa era nga ne munne Semabale kuno ku yali apangisa. Era nga mu kiseera kino Sulaiman ono yali atandise okwogereza bataata b'abato mikwano gye bwe baakolanga mu galagi, Semabale ssaako ne Samu Sendagala nga bano amaze okubeera nga aboogereza abayingize mu lutalo olw'eruweero beegatte ku Bayeekera. Mu kiseera kino yali atandise okwogereza bataata b'abato mikwano gye bwe baali bakola mu galagi, Semabale ne Samu Sendagala okwolekera Luweero beegatte ku Bayeekera. Omwezi gwali gwakubiri 1982, Sulaiman ono teyalonzalonza kwegatta ku Bayeekera oluvannyuma lw'omujaasi yali ku ddaala lya Captain okukwata ssenga we Florence Kalibbala bwe yali agenze ku luzzi. Omujaasi ono yakwata omukyalo ono bw'atyo n'amuwalawala n'amukunguza n'amutwala mu nkambi y'amagye Makindye n'amusuza eyo ekiro kiramba nga bw'amukako omukwano. Sulaiman yayagala okubeera ng'ayambalagana ne kapiteeni ono awatali kutya kintu kyonna kinaddirira. Naye Semabale yaliko ddereeva wa minisita wa gavumenti ez'ebitundu era nga yaliko ssentebe wa UPC mu ggwanga lyonna Edward Lulangalanga. Yamuwooyawooya n'akkakkana. Semabale bw'atyo yagenda Entebbe n'aloopa kapiteeni ono eyali afuuse ekisolo mu kuteega abawala n'abakazi nga bagenda ku luzzi bw'atyo n'abasobyako. Oluvannyuma ababiri bano Sulaiman ssaako ne Semabale bamaliriza enteekateeka zaabwe ez'okudduka bwe batyo ne bayingira ensiko. Semabale yasalawo adduke n'emmotoka ya gavumenti ekika kya Land Rover. Kolokolo ye yatwala Sulaiman, kitaawe Sendagala n'abalala mu nkambi ya NRA gye baasooka okubugumizibwako e Buteza. Bano okubasunsulamu kyatwala ebbanga lya wiiki nga 3 nnamba, ekyatengula abalala emitima abamu ne beekyusa ne babivaamu eby'okugenda mu nsiko. Ekibinja kino kyayawulwamu, Sulaiman n'asindikibwa e Kasambya okuliraana Nakaseke era nga baamala emyezi 5 nga bali mu kubatendeka. Nga maze okufuluma baamusindika ku kitebe ky'Abayeekera ekitema Masanga
ngeno gye baamujja ne bamuzza e Kalongero ku luguudo lwa Masuliita Ssemuto. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba engeri musajja mukulu Museveni gye yasisinkanamu Sulaiman ono. Museveni n'okutuuka okwesitula okuva mu nsiko n'agenda mu maka gaabwe.